mpita Namubiru ssebo ndi we Denmark. Kati ezireyo gye natandikidde oba ngende mu maaso. Mubumpimpi osobola okuddayo gy'otandikidde abeere ng'akuwulira. Kale kaakati kanzireyo gye natandikidde. Mukulu Dr. Musoke nze mbadde ngamba ssebo nti mbuuza mu conference zino ze mugenda okugenda mu mwezi ogwa September. Kabaka waffe mumulowoozezzaako mutya kubanga ffe tubadde twagala nnyo ejje ery'okukuuma kabaka waffe ng'Abaganda. N'ekigambo ekirala eky'olubiri lwaffe abantu bano abaalumaamira ne balusensera mugenda kubajjamu. Ensonga endala y'ensonga y'amasiro. Bassekabaka baffe enkuba ebakuba. Ensonga eyo nkulu nnyo nnyo nga temunakola bintu birala byonna mwandibadde musooka nakola ku nsonga eno. N'ensonga endala esembayo mukama wange y'ensonga nandibadde nga nsabanga bwe mbadde mulowooza ku kintu kya federo musomese abantu kiki ekitegeeza federo nga temunnaba kuteekawo federo kubanga abantu abasinga obungi federo tetugitegeera n'abantu abali eka n'eyo mu byalo eyo Nakasongola wa tebamanyi kintu kye bayita federo. Ezo z'ensonga zange bassebo. Weebale nnyo weebalire ddala kati kasobole okubeera ng'ayanukula ebibuuzo ebyo. Sobo Dr. Kwoli. Ompulira? Sebo obadde omuwulira? Mbadde muwulira bulungi. Amina sebo akati mwanukule sebo. Olina mulongo olina n'oyo sebo. Kansookere ku mukyala Namubiru. Ompulira nnyabo? Okay, kaakati ekigambo ky'amasiro. Amasiro ago bajjajjaffe baagakola mu magezi g'Abaganda. Nze nkitegeezezza be kikwatako nti ne bw'oleeta bayinginiyazi abasinga mu nsi yonna obulungi nga bali 100 nga be basinga n'obugezi b'Amerika, Bangereza, Bajamani, Bafalansa, baki tebasobola kuzimba masiro ago. Y'ensonga lwaki amasiro ago gatwalibwa ng'ekyatika ekintu ekiri unique. Senga yali Lubaga nga yagudde wansi ne bayinginiya bokka be tulina mu Uganda bagizaawo. Ekyennaku kwe kulaba nti amasiro gakwatiddwa mu ngeri ng'abantu abatakimanyi nti abaagazimba be balina okugazzaawo era be balina amagezi. Abagazimba bali mbyalo byaffe era bajja gazimba nga ennono n'obulombolombo bwe bulagira. Amasiro sigakukolerako ssente. Kaakati ekintu eky'omukulu ekyokukuuma kabaka n'abasirikale, ezo si nsonga za conference eyo, kuba tetugenda mu Lancaster House conference tukole endagaano omuzungu jajja okugamba nti eyo njikkiriza oba njigaanye. Tugenda engeri y'emu, tetujja kgenda mu conference eyo kwogera ku mbalu kuba ezo nsonga z'abagisu. Twagala okwetikkula abo abatufugira ku mudumu gw'emmundu. Ffe tugende yonna gye tuva, oba bagisu oba bakiga oba Baganda oba Banyoro, bakole ku nsonga ezikwata ku kabaka waabwe. Ezo si nsonga z'Abannayuganda. Omukulu Ffoma Katikkiro yakyogera bulungi eri akyogeza emirundi egiwera n'agamba nti ne ssente gavumenti ya Uganda eyagala okuwa kabaka waffe twazigaana kuba kabaka si nsonga y'Abakiga oba Bagisu oba Bakalamujja. Obwakabaka bw'Abaganda, obwakabaka bwa Buganda, bwakabaka bw'Abaganda. N'olwekyo tetugenda eri kunoonyayo bwe tunaafunira kabaka waffe nga ssente bwe twazigaana tetuzeetaaga. Kabaka Namunswa, Abaganda ffe twogera, ffe tumulabirira, ffe tumukuuma. Era tumanyi okukuuma kabaka waffe, tetwetaaga kuweebwa magezi Bakalamujja ngeri gye tunaamukuumamu.
Kakati nganzira ku nsonga z'omulongo ayogedde ku bintu ebikulu bingi ate ekimu ndowooza nkizzeemu mu ngeri y'okwogera ku Masiro nti abaagazimba bazzukulu baabwe bamanye ekyokukola okusinga bayinginiya abasinga okuba abalungi mu nsi yonna. Amagezi g'abajjajjaffe bwe njogedde ku Masiro kanjogere ku kino ekiri spiritual ate nga kiri philosophical. Omuzungu bwe yajja olw'okuba yayagala okutufuga ng'abaddu yagezaako okutufuula abatali bantu balina magezi, n'agezaawo okusaanyaawo eby'amagezi ennyo bye yatusanga nabyo apangewo ebibye kwanaatufugira. Kankuwa ekigambo nti buli bantu bonna gye bali mu community bamanya maama waabwe ne taata waabwe ate ne bamanya abaazaala bakadde baabwe, naye bagenda babuuza ekibuuzo naye ne batuuka ku kisembayo ti naye omuntu eyasooka ku nsi kuno yavaawa. Omuganda bajjajjaffe baagamba nti Kintu n'Ennambi baava mu ggulu. Omuzungu ye n'afuna vaazoni ye nti Adamu yava mu ggulu naye bwe yatuuka ku nsi nga afterthought Katonda n'agamba nti amuwa omubeezi n'akwata olubiriizi n'aggyamu Eva. Omubeezi y'ensonga lwaki abakyala bali discriminated against mu nsi z'Abazungu ate naffe tukoppa ebyo. Nze ng'Omuganda nakula nkimanyi nti omukyala yatondebwa Katonda yennyini ate nga si kumutonda nti ajja abeera omuddu w'omusajja. Mu ngeri y'emu Katonda n'atonda omusajja yakka ku nsi. Ebyo ebirabo Katonda bye yategeka eby'omukyala n'omwami bye byakka ku nsi kuno era ye muntu eyasooka. Kaakati bw'otunulira filozofe ya Kintu n'Ennambi ya waggulu nnyo mu bwenkanya ne mu mazima okusinga vaazoni y'Abazungu etwala omukazi ng'omuddu w'omusajja, etwala omukazi nti omulimu gwe yajja okukola okubeera kompanyoni w'omwami, n'olwekyo abakyala ne bamalako emirembe ti ne mu nsi ezimu tebabakkiriza kuvuga mmotoka kubanga balowooza nti omukazi oluva mu maaso g'omusajja amufuga ng'afuuka kirala. N'olwekyo amagezi g'abajjajjaffe nga bwe ŋŋambye tegali kuzimba buzimbi kasubi naye n'ebyeddiini ekintu kya Kintu n'Ennambi kikulu nnyo. Katonda ayogera naffe butereevu, tetwetaaga kufuna muzungu tutegeeza Katonda byatugamba. Naye eddiini eyo kojja okulabira, soma amawulire agakwatagana n'okulonda Bishop w'e Canterbury. Mu nkomerero ya byonna Queen yamulonda. Kwegamba eddiini n'ebyobufuzi biri bumu. Era ne bwe bajja wano abamu ba historians bagamba nti lwakwambala magandulula naye baali ba politicians. Era y'ensonga lwaki twafuna ebizibu wano mu Buganda. Kuba Omufalansa yalwaniriranga Buganda efugibwe Bufalansa, Omungereza yalwaniriranga Bungereza efuge Uganda, nga balwanira ani anaafuga omugga Kiira, abaddu abanaalima pamba n'emmwanyi banaavaawa. Baatujja ku mulamwa mu byeddiini, baatujja ku mulamwa mu byobufuzi. Kaakati tugamba nti mu Uganda eno tufunyeyo bizibu byereere, abantu badde ewaabwe bo bajja kumanya ekyokukola kubanga tuufu era ekyokukola tukimanyi. Kaakati nse bwe mpoza ensonga ya Katikkiro ne baminisita ba Kabaka gye mbamalirako. Katikkiro alina nnyo enjawulo ku minisita kubanga Katikkiro ye Kabaka ow'ebweru ate Katikkiro ali Kamalabyonna. N'olwekyo Katikkiro omunenya butereevu bw'akola ensobi aba yakoze ensobi. Naye nze mbadde mu nsonga za Buganda enkulu ddala n'oyogera ne minisita gwe kikwatako. Mu nkomerero minisita oyo atumibwa Dr. Besigye oba Museveni n'akugamba nti ekyo Kabaka yakigaanye, kati nkola ntya? Mpaguza ntya okutuuka eri Kabaka manye nti Kabaka si kye yayogedde. Kabaka bamussa ebigambo mu kamwa. Bajjajjaffe baakuuma Kabaka oyo nga bagamba nti Kabaka ow'ebweru, Kabaka ow'ebweru yakutuusa eri Kabaka oli.
ate kabaka w'ebweru omunenya butereevu kuba ye kabaka ow'ebweru ate nga munono n'empisa z'Abaganda ye Kamalabyonna. N'olwekyo enjawulo y'amaanyi y'ensonga nze lwaki mpulira nti kyandituyambye nnyo senga Katikkiro wa Buganda atwala obuvunaanyizibwa bwa kabineeti, kuba kyali kibaddewo okwo abantu bayinza okusitukira mu Katikkiro, bw'omusitukiramu n'agamba nti baminisita besirinaako buyinza be baakikola. Naye bwe baba minisita nga yabalonze ensobi z'abaminisita yalina ozigolola, bw'aba tazikolodde Katikkiro bwe tukwata ne tugamba nti minisita we bw'akola ekintu bw'oba okikoze, tetusobola kukola ku kabaka. N'olwekyo maama nkwebaza nnyo ebintu byogedde. Tuli special nyabo, Abaganda bali special.